babenga bayiga ebyawana ewaka bagamba ebitabo babikuse naye ate nabo bennyini tebamanyi kubisoma bambi kituufu nina bye twateesezza kituufu nnyo beekolemu omulimu ku lwekyo ate ffe tugaanira oba tujja alayivu oba tusitula kutuleetaawo wennyini tujja ate kyekigaana ate kaakati nno wano we tulaga wakulu nnyo ddala kubanga obwakabaka bwa Buganda buno bubadde n'ennono yaabwo mazima Bungereza ndooza walaba ekyaliyo nga batikkira kabaka oba bo gwe bayita kingi omukolo gwabwe gwali gwa nnono abantu abo nze natya n'okutya obuwangwa bwabwe ne ŋŋamba bulijjo oba baakopa ffe anti nabo beewuunya nnyo bwe bajja kuno werabidde abasajja abo betuyita abavumbuzi ba explorers bwe bawandiika ebitabo twagenda eri ne tusanga obwakabaka obutalabikangako kituufu obwakabaka nga bulimu obugunjufu kituufu ne beewuunya engeri kabaka wa Buganda gy'ayinza okutunuuliramu akasozi n'agamba wenja okuteeka embuga yange sobole n'okulengera omulabe agezaako okunzinduukiriza mazima ddala kale ne beewuunya nnyo naye ate ne kibabawala okulaba nti bwe tutuuka ku matikkira ate tulina obulombolombo bwe tugoberera obungi ddala jjukira nti abazungu bano mu ntalo ez'eddiini muzijjukira bulungi twazinyumyako gye twazinyumyako baagezaako nga kabaka Mwanga awaŋŋangusiddwa okuleeta omulangira Kiweewa bamulinnyise ku Namulondo kituufu nnyo kati bamutuusa mu bataka babagamba ono gwe mubamuteekako banye babagamba mu nnono yaffe ng'Abaganda tusobola kusikiza kabaka nga mulamu mu butuufu era bino nsiiba mbyogera mulijja buzikumpabula kabaka gwe baakikola Chwannabakka yagwa eddalu kati awo banaakuwabulamu ki kuba kyoyogera kituufu yagwa eddalu era okunoonyereza kwaffe kulaga nti kabaka Chwa yeetuga bwetuzi era okunoonyereza saaliyo okuba byenjogera si byenkakasa naye ebizze byogerwa nga tubiwulira bigamba nti yeetuga bwetuzi kuba yalinnya ku Namulondo ng'ate kabaka akyali mulamu ekyo mu Buganda tekiriyo n'olw'ensonga eyo kwe kusalawo nti akageri amatikkira gye gali nti kyeki yemboozi eriwo ekutta oluziizi eriwo wonna amasaza gonna tunyumya emyaka 3 ffe twagala okubanyumiza ndowooza obulombolombo webale nnyo tubayisize mu emikolo egy'enjawulo egikolebwa nga kabaka tannaba na kufuuka kabaka wano ng'akyali mulangira waliwo akaseera kayitamu ke batamanyi ffe bye tugenda okunyumya mwe bye mujja okusinziirako okulamula nti aliko yabiyitako byonna nga bwe tubyogedde bw'aba teyabiyitamu aba ye kabaka wa Buganda omutuufu mazima ddala kansuubire nti bwe tunaabyogera naatujulira nti ddala ekyo nakiwulirako kyakolebwa omukolo guno tukutandikira kuba Naggalabi abantu gwe balaba Naggalabi yagalagaana abaliwo bajja kiwakanya ne Naggalabi si ye ntikko y'emikolo eryawo nkwagadde kuba wano mutaane 10 kwatampaawo mukawuliddako Naggalabi tujja kutuukiriza mukolo kyekyo naye nga kabaka okutuuka awo aba yafuuse dda kabaka weebale nnyo tubatandikira ku gyasooka kirungi tusokere ku gyasooka wabula nga bw'omanyi emboozi ennyuvu baajogerako ekatuusa eminyira nabadde sinnabagamba mu butuufu eyange bwe yalinnya ne bampa erinnya nze musisi bosa Geoffrey Munnabusiro enkonge ya mubule nantagwira kyeya kimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazzi talya ndi saava kuba ndi mwana wa Bambejja
Sengule 1222 yesse butata ebitabo byaffe ebitabo olulasanga ye lubaawo nnyo ate n'effumbekero ly'ebisoko nalyo era libaawo nnyo obutabo buno ne bw'oba oli Massachusetts ddala osobola okukatumya ne kakutuukako nnyo 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 tuseera kano si mitwalo 10 bwe giti 10 gyataba 10 bwe giti ate era munange ky'osoma okiraba otegedde ensonga kitabo kinene bulungi effumbekero nalyo liri wano si mitwalo 3 effumbekero ly'ebisoko ky'osoma ng'okiraba ate twabagamba nti bw'oba otulabidde wano ku SK Media oba ku abalasangeye effumbekero osobola okulifunako 2 kitundu gwe kasooka nti nabalabye nga muli ne mukulu Solomon awo ku SK Media gwe ojja kuba ofunye omukisa ati kuva mu lubuto kudda mu lubuto akati munnange bye tugenda okunyumya tebiina we biri mu buwandiike tebiina we biri tebereza era ne bw'otuuka mu bataka abo tebereza abatono ababimanyi akugamba ebyo byakyama